Engeri gye batutte mu road mayor Elias Lukwago bannanga obusungu bungi nnyo Furufiga kyatamulangidde akatambi kayina mu maaso ate ensonga z'omusumba Elias Bujingo bannange tebinnaba kugwa era nga bitwaliddemu ne mukyala mukulu Teddy Bujingo byonna mbiyina mu maaso awo Calvin Kayanja naye atabuse bubi nnyo avudde mu mbeera mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era neesaba gwe wenna atanaba kusubscribe wano kusuvya news extra nti mukwano subscribinga era ongene mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano kusuvya news extra munnange akatambi ka Chosen Biki akokolaba n'omu husband we dictator Amiru katambudde nnyo munnaye nga bali mukulya naye mabbali ono Chosen Biki kati awo abaddako abadde mama wa Chosen Biki naye munnange Chosen Biki oba tukiyite nti asiwuuse empisa n'aliisa bbaawe dictator Amiru kyokka jjukira dictator Amiru mama wa Chosen Biki abeera Nazara we naye maama omugambo oguli eyo kugamba oguli mu kutokomoka bagamba bannange Chosen Biki nawe olimba maama wo muwe katiibwa biki kale wamma omugambo mungi nnyo ate nga ffe tugenda biyingiramu bwenkozaako eno ew'omusumba Elias Bujingo munnange ababooda olunaku lw'ejjo bakyekoze ne bagamba ffe baani munnaye ate katugende tulabe munnange ku musumba waffe omulungi ow'empisa atafuma abantu omusanyusa w'abantu ate munnange ayigiriza abantu mu njiri omanyi munnange ono omusumba Elias Bujingo enjiri ye munaye wobanga tobigoberera oyinza okulowooza nti oba avuma abantu naye munnange oba obigoberedde kale ebigambo bye biyigiriza nnyo singa obanga obitaddeko omwoyo era nga munnange olunaku lw'ejjo waasibye namungi w'omuntu eri namayumba ewuwe munnange ate ng'endiga nazo zizze okulaba kwegamba ate munnange omusumba waazo eyali azisumba kale bye biri mu sayidi ezo omufunzo wamma abantu bamulaze omukwano era nga kwotadde ne Pastor Joseph Ngoma ate ono oludda Pastor ate oludda muyimbi wamma naye yagambye enzaani kangenda ate ndaye munaye ku muki ku Pastor munnange wamma kwegamba abantu bamulaze omukwano manyi bagamba munno mukabi yabeera muno daane maama bo abantu bambi bamulaze omukwano yeso wadde waliwo bapasita abataze n'abantu abamu naye ye musanyufu nnyo ate olwabo abasuddeyo abawaddeyo akadde kaabwe ne bajja ne bamulabako munnange champion gudo kati embeera mwali munnange tetiisa nnyo nga luli ne mama luli omwana yena yali azimbye feesi amatama lekaleka amaaso lekaleka naye munnaye kati Planned Kid embeera egenda etereera nga w'omulabawo feesi egenda kale eddawo nga luli we yali naye maama abantu bagambye omwana mumugye mu kamera asooka awone singa tebamuteeka mu kamera bajja kuyomba ate bamutadde mu kamera bayombe gatuba abantu baagala ki nenga we tuli mu sayidi ezo bwenkozaako eno ewa Calvin Kayanja munnange nina wano abaakula ne basingo maam bavuddeyo ne batabukira Calvin Kayanja oluvannyuma lw'okulipiira Teddy Bujingo katulaba kana akatambi ate tweyongereyo nkubuulira olutalo luno gye lwava nakati we lutuuse kale katubirabe bo munnange abaana banyiivu tebeetaaga kumanya nze Kabaata tukuze ne basingo mothers ffe tumanyi obulumi obwa famire ejja negoba nnyoko mu kika kati ekyo ekintu nkiraba mu Teddy ne Kayanja kyakola ne bagoba nnyoko mu kika eky'omusajja ne bateekamu omukazi omulala mu nnyumba naye nga Teddy asobola okuba avudde wala ne Bujingo bakoze bonna ebintu byabwe otuuka awo ng'alina n'essuubi eriddayo n'abaana abo ng'ovudde ku kya Teddy abaana abo balina obulumi bwa maama waabwe bamugoba ate balina obusungu ku kitaabwe kitegeeza Kayanja otaddewo empala n'endala gy'otamanyi g'oyinza okwogerera maama wange otyo n'enkuleka kamukubire kwano Kayanja mugamba gy'obubulire bulungi omanyi gye tuba twava osanga Suzan oba ye Suzan omukyala ali mu maka abaana be baweeredde ffe tebatuweeredde gwe ssebo oveeyo odde mu maka otandika okwegatta ne luno olutalo lwava Calvin Kayanja okuva we yagendewo omusumba Elias Bujingo munnange yavaayo ng'ameze amawaggali era ng'avuma bubi nnyo omukyala omukulu Teddy Bujingo ngenda sooka nguteereko wano akatambi ng'alina omusumba Elias Bujingo nga banyumyamu olunaku lwe yagendayo ate mmale nkuddiza ebigambo kati nnaku zino byasabula mukyala mukulu Pastor mulabyeko bannange nakozesaamuuko obujege emabega wali nga sinnategeera nsonga z'abakulu naye Pastor nkwenenyeza era neebaza ne Katonda okwongera omukisa nandikusanzeewo okwetondera ebiwundu mbirabyeko bannange mbasaba twogere ku nsonga ze tumanyi ekinya nnaku kijinya mpalo ke mazima ga Katonda magulu ate lwe Luganda
olwaleero oyinza okusekeeterera pasite kizibu ne kigwa wuwo ne tukozesa mesadi y'emu webale nnyo pasita olw'omutima omulungi bannange ffenna tusabire pasita waffe era pasita njaga kukuloopera ensonga eno waliwo abawagizibu ababadde baagala okukola livengi nti famire z'abantu bano abasekeeterera nga gw'oli mu bulumi ng'ate obawadde obulamu bamanyi gye ziri kabagende babakyalireko. Pastor agambye bannange nti abaganye talina bitterness sina bwevunaana avunanibwa ajja kufuna emmere ye ku nkomero y'ensi ng'ali mu geyeena. Bayibuli yatugamba tulituula wamu ne Yesu mu ntebe ne tulamula Sitaani ne baddayimooni be ne bamalayika abajeemera Katonda ne gubookya naye mu baana b'abantu tuligoteekwa kunyigira oba kuvunaana bambi naye abaakozeseddwa bukozesebwa. Buli lwe ndaba ekizibu nga kibaddewo nzijukira Sawulo eyafuuka Pawulo. Sawulo yeyigganya nnyo ekkanisa n'atta abooluganda naye Yesu yamusinkana yamukyusa n'afuuka Pawulo omubuulizi w'enjiri era yawulira ennyo. So ne bw'abanga eyatukubya amasasi twali alaba nsaba Katonda ofuuke mubuulizi wa njiri obeere wa mugaso ovube emyoyo wadde nga Sitaani ate abadde akozesezza okutta abali innocent. So nkusonyiye ate n'ekirala actually abaana bonna aboogera ebitakwatagana baana nzaala bazaali nina emyaka 51 mu myaka 51 abantu abalina emyaka 3 okukka wansi bazaala oba bwe gityo 33 awo bonna abo mba bazaala. Omulembe muzibu nnyo abantu sinde bazinoonya mu bulungi n'ebwobubi kyembasera baanukula nti bwe zibanga zinaakuyamba z'onoofunayo n'otosula njala enkyamazima bwe gajja ne weenenya. So nkusumuludde n'omukisa ebirooto byo Mukama bitukkiriza kuwanga zikwagaliza kabi konna musonyiye n'omulala eyeenenyeza eyo ng'atandabye nako musonyiye naye Katonda amusonyiwe. Webale nnyo pasita olw'okunsonyiwa. Munnange ebintu byatandikirawo okuva Calvin Kayanja we yagenda okulaba omusumba Luzias Bujingo n'asangayo omukyala muto Suzan Makula n'amufumbira enkoko naye maama omusajja yenna yakyuka kyakola okuvuma omukyala omukulu Teddy Bujingo era obutambi mbuyina mu maaso wano nga kyamukola oyinza okugamba mami mpulidde nti ontwala mu kkooti simanyi nakulebudde nakuvumye okuleka ng'omulamuzi aliko ekikyamu ku mutwe yajja okugunsalira nze ku nsi eno simanyiyo kulebula simanyiyo kuvuma kusinga kwawukanya mwana na muzadde we. Oli mubuulizi wa njiri abantu obabuulira njiri ki mu kyakiyo ng'ojjuddeko enge ku mutima nti ne taata w'abaana baasobola okukoma ku mugo gw'entaana emagombe n'asimbayo kitooke n'otasindika baana kugenda kumulabako. Bwe yandifudde tewandirinnye ku mulambo gwe oba wakoze loosi wabadde oyagala afe kiraga kifaananyi kimazima ddala. Maama si gwe yakasooka okwawukana n'omusajja. Ffenna twazaalibwa mu bakazi banjawulo. Leka kulaga mpisa zitabangawo. Leka kuteeka baana mu ntalo zo. Bano abaana mwembi babeetaaga oba mukolagana oba temukolagana. Oli ye kitaawa w'abaana ono ye maama w'abaana. Mwenna mulina okufuna respect kyenkanyi. Tulabye abasajja abajooga abakyala ne babagoba ne mu mayumba mukazi n'adda mu muzigo. Ne musajja bw'aba yakwatamu ebibye kitegeeza ya respectinga abaana naawe naako respectinga n'amaka n'agalekawo. Ntegeerekese so nga tonnagenda mu kkooti weetaaga kutuula butuuzi ng'omubuulizi w'enjiri nti kyenkola kya bwa Katonda oba nsigo nkyamu eri abaana be twazaala n'omusajja kubanga mu buntu okukyawagana n'okwawukana weekuli. Kwatamu katono gino emirimu gitambulirawo twetaaga abawala n'abalenzi kola mu ggwanga lya Kuwait bakola mu mawoteeri kuba ku namba zino wammanga noti 74 noti 6 72 68 4 oba noti 76 4 17 45 twetaaga abawala n'abalenzi kola nga ba waiter ne ba waitress ne ba cleaner mu ggwanga lya Kuwait. Salale ba cleaner eri $1.5 salale waba waiter ne ba waitress $2 bakuwaawo okusula bakuliisa transport obujjanjabi mbajjukiza n'ekya vacation buli mwaka ekyo kibadde tekiriiwo. Contract ya myaka 2 mutambulirawo interviews zigenda mu maaso ate abakulu ba staff ba Uganda babagambye nti sente zo ziteekamu ng'omaze kulaba ku visa bakubireko twesangeyo. Mami oyinza okuba teweebuuza ku bantu naye tekisoose wuwo wekka
abakazi basiiba baawukana n'abasajja. Tolinda kufa bannange tusobola okubeera mu bufumbo nga tetukwatagana. Bamale kumutomerera ku geeti tumale kutuuka kwewa butwa. Omusajja bw'aba yava mu nju n'akulekamu n'asalawo akwata obulamu bw'ayagala. Maama, ensonga ezo zizo na musajja sina baana. Abaana mwembi babeetaaga. Ono ye taata togenda kukeera kubawaayo taata mulala. Kaabe mu byatya, kaabeere ng'atya, oba yakuyisa atya, ye taata. Ne bakyala banno bangi maama. Njagala owuliriza akatambi kano nga tonnantwala mu kkooti kuba baŋŋambye ontwala. Ne bakyala banno bangi abaawukanye n'abasajja. Naye entalo zaabwe tebaziteeka mu baana. Kubanga mu kyonna ne Bayibuli gy'obuulira etugamba tuwe bakadde baffe bitiibwa n'okubaagala ennaku zaffe ku nsi zibeere nnyingi. Abaana bo ddala balina ennaku nnyingi nga ne kitaabwe yakomye ku mugo gwa ntaana ensi yeekulumbulula egenda okumulambuulako ababo tebannalinnyayo naye nga y'abazaala ye yabaleeta ku nsi eno. Osuubirayo okubawa taata omulala. Era nze bino bw'oba ontwala mu kkooti bitegeke ku mpapula bombe evidensi nti abaana abo oli bafunira kitaabwe omulala. Era ombuulire mu mutima ki taata w'omwana gy'ayinza okukoma ku mugo gw'entaana omwana n'atalinnya mu maka ge. Bannange ffenna twazaalibwa mu bakazi banjawulo. Naye singa omuntu afuna ekizibu olaba omukazi agenda n'afumbirwa maka malala naye n'afuna ekizibu n'okwata omwana n'agenda n'amulabako ku musaawa envannyuma oba esembayo. Naye maama omusajja yakkola kyekyo ennyo ekiyinza n'okugamba nti abaana temuyingira nnyo abakazi babakyawa enkya n'eggulo ne bafuna abakazi abalala. Naawe singa gwe yayagala okuva mu bufumbo nti ogenze naye wandibadde ogenda. Baganda bange obufumbo sikkomera olw'okuba nina akaweta ku mukono. Kati kambeere mu mbeera nga seeyagala na muntu tuli mu mbeera yakutta tutuuse tukyasobola kubeera wamu naye mbu tukuuma mpeta. Bwe tutuuka akaseera nti tukyasobola beera wamu kese ezimuziwulira baamutomeredde ku geeti baamuwadde obutwa baamutuze omukazi yamugulidde ab'ebijambiya kubanga batuuka akaseera nga tebakyakwatagana. Tebakyasobola kubeera wamu. Naye olw'okuba baagala babasanyuse nga bali bumu. Bannange buli muntu yenna anoonya ssanyu ku nsi. Leka omusajja agende gy'afunira essanyu naawe onoonye gy'ofunira essanyu. Ebintu si bya mpaka. Maama gy'entalo zo mu baana mu baganda bange. Gy'entalo zo mu baganda bange. Kinnuma nnyo nti tebannalaba ku kitaffe. Wamma batiimu Bujingo ndabye muli kuno mugobagana n'emiyaayu. Emiyaayu mugiveeko. Tugenda kugisomesa mpola mpola. Temuyombagana na muntu. Entalo zino twazirwanako. Naye kati Bannange Calvin Kayanja ye olemu ebigambo wamma asindika bisongovu byennyini yenna amaliridde ekijja kijje oba Teddy Bujingo nsibisa naye ng'omanyi munnaye ku kyava olw'okuba yagende w'omukyala muto Suzan Makula n'amufumbira enkoko munnange n'amwaniriza bulungi naye naye ate yeerabidde awo mukyala mukulu ye yali baddewo oba atawo Calvin Kayanja ate yeerabiddemu naye maama abantu kye bamukola enkoko naye ate ekikola bwana bwayo munnange bamugambye mbu mululu gwe gumwogeze ebyo olw'okuba yagenda ne bamulimbisa ate obokulya ewa omusumba Rosias Bujingo bwenkozaako eno ewa Road Mayor Elias Lukwago munnange ku lumbe lwa taata wa Honorable Muhammad Nsereko munnange yavaayo n'ajolonga ebintu bya Pastor Bujingo mbu bya bulimba bya stanti simanya kabadi balina ke bayisawo maama furu figa mama Museveni mama Fango ni muyina maaso wano ate nga amuyisaamu eggaali munnange ayina enkaba gy'akaabyemu munnange mugenda kubanga mbyerabirako era munzikirize mbasiibwire wano baddiya abantu bange omukama bampeere kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna ayagala Suvia News Extra naye maama ennaku zino abantu obuzungu bungi bannange otambala omuntu nga naawe kwegamba okyeyita we batoyi bagamba okyeyita okyewulira oba ekipawa kale wetuli mu saidi ezeyo naye nga maama katusabe guno omuyaga oguuli ew'omusumba Rosias Bujingo guteeke naye nga kyentegedde ku olunaku olwaliro munnange atazzeeyo ku kyaki olunaku olwaleero era nga leero alese ataddewo ne koodi abantu bwe bagenda osindikira ssente ate eza Pentagon. Okay, katulaba omuntu ali mu nnaku ye Bujingo yagiddemu Lukwago bakukwata bukwasi ku fulayi ya mpale n'okabanga akabizi tekinyuma omusajja omuyisiraamu ate okumulifaalingako ebyembizi yakabanga ki akantu gye kali embizi yekaabwe ekyo bamukwata fulayi ya mpale
noka Jennifer kiki yayogedde ki Bujingo yajiddewa mu kuziika amasasi ga Bujingo wakanyaga ki nga bakwata bukwasi fry ya mpale just a fry nokabanga akabizi kebasadaka nakato kujebu why can you live from Bujingo is it necessary kuyimira mu public nga kama nazo nazikutudunemu noga nti Bujingo kasaye pena masasi naita Yesu nagasindikira musirikale we. Can you imagine lwaki oniginira mu bulamu bw'abantu lwaki nzubira osajja mu bannamateeka tubawe ekitiibwa nakulonda nkulinamu interest y'amaanyi nakulonda nkulinamu essuubi naye you are disappointed me on disappointing nnyo buli kye bakola e Kampala kyolwanisa nakati oluguudo oluli lwe bataddewo